Okujjukira emyaka 49 bukyanga abasirikale ba militoni Obote balumba olubiri lw'Emmengo basusse n'okusaba nga kukulemeddwamu omulamuzi w'ennamirembe y'Obumula Samuel Bukedde. Olunaku olwo lwali kazigizigi, amaziga n'ebiwoobe byabuutukira Obuganda bwonna. Ku lunaku olwo Ssekabaka Edward Mutesa yawangangusibwa n'addukira e Bungereza oluvannyuma yakisiza omukono mu mwaka ogwa 1969. Obubaka bwe Ssekati yeebaza Pulezidenti Museveni okuzzaawo Obwakabaka n'asaba Katikkiro Charles Peter Mayiga okuzzaawo ekitiibwa ky'olubiri. Tusiima Pulezidenti wa Uganda ow'ekitiibwa ennyo Pulezidenti Museveni awamu ne gavumenti ye olw'okutuddiza essanyu awamu n'emirembe. Kino ekitiibwa kya Buganda so si kifo kya kukoleramu ffujjo. Era Katikkiro tusaba lubiri luno luddewo. Avumidde ebikola by'abavubuka eby'okwenyigira mu beetingi n'obutaagala kukola ekibaviirako okwetundako ettaka. Ssebo Katikkiro, sports betting mungi nnyo. Azaala n'olaba nga abantu batunda ebibanja bakube ki? Bakube ezzaala. Okusaba kuno kwetabiddwako abakungu okuva Emmengo nga bakulemeddwa mumyaka wa Katikkiro owookubiri Haji Muhammad Ssejjembe, abakiise mu lukiiko lw'Emmengo n'alinnya Masiro ge Kasipi Gertrude Tebatagwabwe n'abalala. Eyaliko minisita mu ofiisi ya Katikkiro akola ku kuno Nagulu Israel Mayengo ategeezezza nti okwefuga kwa Uganda tekulina okuyambidde Buganda okuggyako okukizza emabega. Basebana banyabo yannaku okwefuga kwa Uganda Abaganda kizibu okukkiriza ddala obulungi kyonna kyetufunyeemu. Kizibu okukisibako engalo ddala Abaganda kino kyetufunyeemu sinabakiraba. Asibye abaka ba Paalamenti ava mu Buganda okutwala ekiwandiiko mu Paalamenti nga balaga ebintu Buganda byetaaga omuli n'okulekera okukisosonkereza mu mbeera zonna. Abaffe lwaki ettaka mu Buganda lya buli muntu kubanga constitution yagamba nti it belongs to the citizens. Kakati okusosolwa okwo ketwagala kukome. Katikkiro y'Obumula Emyaka ategeezza nti ekyalo bya Buganda bwe bujja nengi abali mu bukulembeze balina ku Buganda nga ebyaviirako okulumbibwa kw'olubiri wabula si byabufuzi nga mwe baze boogera. Ekyalukubisa Kabaka wange wano Kabaka wammwe bujja. Abamu ku bakawona abaliwo ng'olubiri lulumbibwa oluvannyuma banjuddwa eri Haji Ssejjembe era nga bano basibye Emmengo kwolooza n'okubasiima nga bakyali balamu. Babadde bakulemeddwa Amran kino abe yategeeza nti bangi ku bannaabwe bagenze ezirakumu wabula nga nakati babadde tebagwangayo kasimu wadde nga bakola omulimu gw'amaanyi okutaasa obulamu bwa Ssekabaka Mutesa owookubiri. Naye nga yali yakusaanawo tebabeera basajja bano be mulaba bano. Bano be mulaba tewali gwe mutamanyi maalo bonna baabo Mukama yabatwala be baddusa Ssekabaka Mutesa. Omuyimbi Dani Mugula azze n'ayimba akayimba ka Ssekabaka Mutesa era abantu ne bamufuuwa ensimbi. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.